okufa kyateeka mpawo atakimanyi era eno nezisinga okwetolola Sengendo Sensi omuntu bw'afa aziikibwa olwo abantu be ne basigala kumusabira oba okugendanga ku bijja we yaziikibwa okubiganzikako ebimuli n'okubirima ekisinga okuluma ye muntu okufiirwa kyokka n'atafuna mukisa guziika muntu we olwo muli n'asigala nga yeebuuza nti naye ddala omuntu oyo yafa kubanga omuntu bw'omulabako n'okakasa nti ye ate n'omuziika muli kikuleetera okukkiriza nti ddala awummudde. Ennaku y'obutalaba ku mufu wadde okumuziika etuukira ku bamu ku bantu abafiirwa baabwe mu njega ya kasasiro eyabumbulukuka n'abikka abantu ekiteezi era mpaawo ku bo gw'osobola kubuuza nti gundi aliwa ne bakulaga ekijja kye nti kiikyo kubanga kasasiro bwe yagwamu ku mirambo gye baaziikula abasinga bagamba egy'abantu baabwe tegyalimu. Musajja mukulu ono tumusangiriza atudde wakati mu kasasiro ekiteezi oluvannyuma gwe tutegedde nti ye musumba aliho Joshua. Entunula ye yokka ekakasa bukakasa nti atubidde mu nnyanja y'ebirowoozo era ebibuuzo bingi bye yeebuuza kyokka nga mpaawo amuli kumpi ku byanukula. Joshua yafiirwa mukyala we Justine Mutesi ne mutabani we Innocent Agasha kyokka wadde ekisoboka kyakolebwa okunoonya abali bafiiridde mu kasasiro ye abantu be bano tebaasobola kulabika. Mirambo ena bwe baamala okugijjayo nange ne mmanya nti kati esuubirize nange abange bagenda kujja era we nakubira ab'omukyalo ne mbaga nti bannaayi kati musime entaana tulabike nga tujja tumalirize emikolo. Abaali banoonya emirambo bwe balabika ng'abalemereddwa yabalemerako era nabo mu kumwanukula baamusuubiza ekyuma eky'omulembe kye baali bagenda okuleeta nti tekisunsudde kasasiro myeya era abantu be baali bateekeddwa okulabika. Ne baŋŋamba bagenda kuleeta amphibian ne mbabuuza amphibian kye ki ne bagamba amphibian kimotoka kiri kyamaanyi nnyo tekiridde kasasiro woowe kirina engeri gye kijjayo kasasiro kiti ogenda okwanga byonna biggwa wali naye nalinda amphibian nessa yakakati oba bagiteeka ku nfudu. Emirambo gy'abantu b'okubula kimuleetera ebirooto eby'entiisa era nti bakyamuloosa n'okutuusa olwaleero. Lulina loota akaana nga kampita nga kakaaba ne kagamba taata maama wange andeseewo nga kakaaba naye kati nange bwe nagenda okakwatako bwenti akaana ne kadisappearinga ne kabulawo bwe kati mu bbanga ne mpulira obulumi era ne ngugumuka mu kirooto nze muganda nge tubeera mu maziga. Abafiirwa abaabwe ne batafuna mukisa mirambo gyabwe kuggibwayo wansi eyo mu kasasiro bakkiriza bukkiriza nti ku ntuumu y'ettaka lino eringi kwe tutambulira ku ngumbagumba z'abantu baabwe tutoka kubanga kwe tulinnya. Naddala kasasiro we yasookera bano abakeera okuwenja emirambo gyasigalamu awo. Nze nayiba owange emmanju w'ennyumba yange teyavaayo. Pasita ye yali nayiba yaffe emmanju teyavaayo ne famire ye tebavaayo bali eyo wansi. Ekintu ekyo kibasanga mu nnyumba kuba omu wa senior 5 eri amaze ebibuuzo nga wali lwa mukaaga nga tagenda kuba nti agenda ku ssomero. Omulala wa senior 6 yali abuzeeyo ekibuuzo kimu agenda kikola ku lwokuna lwa wiiki eyeddako ekintu ekyo kyagwira. Era bategese ne pulogulaamu zaabwe bagenda kugenda mukyala we gajja waabwe waliyo okwanjula nga ono Lwere Ronald yagenda okubeera omuko. Musumba aliho si ye yekka ataafuna mirambo gy'abantu be wabula ne Frank Kayunga Mululi ennaku akaaba yeemu. Ngenda okuwulira ekintu ekibwatuka bwe nawulira ekintu ekibwatuka ngenda okuddamu okutunula nga ndaba kinnya ng'omukyala sikyamulabako. Kayunga agamba yagezaako okwekuba ku baali bayiikula kasasiro bamuyambe banoonye mukyala we era naye baamusuubiza ekyuma nti kikafulu mu kufukula kasasiro kyokka nti ne gye buli kati tekituukanga. Bagamba nedda bagenda kuleeta ekyuma bakiyita amphibian kiri kiraba bulabi omuntu waali omuntu bulijjo okufa weekuli naye omuntu onaasigala wansi nga tomuziiseeko kintu kituleeta ennyike y'amaanyi nnyo. Agamba omukyala yamulekera abaana 9 batamanyi kyali baddamu bwe bali bamubuuza maama waabwe kubanga kakibeere ekijjukizo ekiraga nti awo mu kasasiro abafu abatalabikayo baabulira abakulu mu gavumenti baagaana okukiteekawo. Naddala ono omwana omuto nja mugamba nti maama we yaziikibwawa bazze batulimba ekijjukizo ne mugenda gye mugezi bagamba ebyammwe kubulako omuntu omu sayini ya muntu omu yokka. Muhammad Kironde naye yali mutuuze w'ekiteezi abantu be 5 okwali omukyala n'abaana banampaawo ku bonna gwe yataasa kyokka ye yafuna omukisa emirambo gyonna n'agifuna. Mu kiseera kino Kironde agamba afuna ebirooto eby'entiisa ku kyatuukawo. N'ebirooto bijja nga bagamba abantu bakyaliyo wano wansi mu kasasiro abantu bangi bali wano mu kasasiro naye kye simanyi nti yo nga gavumenti
ekikolako. Atubulidde nti n'embudde obw'ekiro waliwo amaloboozi agalowoozebwa okubeera ag'abafo agafubutukayo waggulu mu lusozi lwa Kasasiro nga beemulugunya obutaggibwayo kuziikibwa bulungi. Bawulira abantu mu Kasasiro ono nga bo bakaaba, abantu bali wano bakaaba abaafiira mu Kasasiro. Bonna abange nabalaba naye bajja ne baŋŋamba twafiira mu Kasasiro twafa. Naye nze nali seebase, nze okulaba ebyo nali seebase nti oba najjagira mu kirooto. Nali ntunula ekintu ne kijja lumu ne kinkwata amaaso ne kiŋŋamba twafiira mu Kasasiro twafa nga bakaaba abantu. Enteekateeka y'okuyiikula emirambo bw'ekomekkerezebwa, gavumenti yatandika okugaba emirambo eri abaali bafiiriddwa bagitwale bagiziike ne baweerako n'ensimbi obukadde 5 okusobozesa enteekateeka z'okuziika okutambula ekinnawadda. Ekyenjawulo ku bantu nga bano abaafiirwa kyokka emirambo gy'abantu abo ne gitalabika kwe kuba nti mu nteekateeka y'okugaba amabugo baalekebwa bbali kubanga kyalinga kikwetaagisa abakulu mu gavumenti okulaba ku mulambo gwo ne balyoka bakuwa amabugo ekitegeeza nti bo mpawo wadde omunwe gw'ennusu gwe baafuna. Okukkiriza okuli bazadde naddala abaafiirwa abaana kuli nti olunaku ekikangabwa kino lwe kyagwirawo singa lwali lwa kusoma bangi bandibadde balamu mu kiseera kino olw'ensonga nti essaawa ze kyagwawo bangi baali bandibadde bagenze dda ku ssomero. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Wane Kiteezi.